Inside Story Uganda. Real source of Producer ojja kuba oginteerako gye bujjeeyo. Kanyanize honorable Charles Omuchana webale kuba wano. Amin. Akkiriza nnyanjule gavana w'e Lwengo ono Ibrahim Kitata Al-Malik CPA nkwaniriza munakibiina ky'NRM webale kujja ku telefayina akawungezi kano. Tweyanza nnyo nate tetukowa kwebaza BBS telefayina okutukyazanga kwongera okubaganya ensonga nga bw'oyogedde CPA Kitata Ibrahim Al-Malik president wa government z'ebitundu mu Buganda. Mu Buganda? Yes. Walondebwa mu kalulu akamazima n'obwenkanya? Akalulu akamazima n'obwenkanya. District zonna eza Buganda ne zigamba nti Lwengo gy'okoze tugisiimye tulage ku nkola ku Buganda. Nga bannabukoto West baagala okugamba ebyawano bimaze tulage ku nkola mu parliament 226 Bukoto West. Yes. Tunasinkana lina nga Western South bandi tebava ku shade. Wenichuwana na ichuwana naye wa Buganda. Eno si sawa eyo kuteesa. Njagala kumanya. Tuli mu kubuuza. Kiriza nyanirize Muteesa wokusatu ye Council Elias Lwimbazi na Lukola omugole yakasaba okulwanga flag bearer w'ekibiina kye NUP era member wa NUP Council nkwaniza ku telefayina. Nange ndi musanyufu nate okuba wano. Webale nnyo message gy'owadde abantu baffe mu ntandikwa. Yes. Naddala ebakubiriza okukola wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Amazima gali nti si buli akola nti agaggawala. Naye ate sayansi akiraga nti ayagala okugaggawala alina kukola. Kola ebirala obirekere Katonda. Naye ate si buli akola nti agaggawala. Yogwera nga gaggawala oyinza okukola paka lwofa nga tofunye ssente. Naye bw'oba oyagala okugaggawala ate olina kukola. Olina kukola. Osobola okunvunulira kyo. Kati bibuzaabuza. Kintera mu Luganda. Work hard, work smart. Kola n'amaanyi, kola n'amagezi. Bw'oba oyagala ssente, kola n'amagezi. Kati bano abagavana ababanka Uganda bakutte ababbo buwombi did they work smart? Kyagezako okukola is now trying to work smart. Kyomala ali wano is trying smart. Ngakola bwavira wano nga wafunye moloka there is working smart. Tegwe ngoli tabutabulala. Naye ono kyenyagala omugamba nti ayagala okufuna lifti okumutwalako ateekwa okuvaayo ewuwe najja ku luguudo. Emotoka nekusanga neighbor nakwa ku lift. Wateekwa okubaawo ky'osoosa okukola ekintu kiryoke kibeere. Olaba n'ayagala okufuna okumanya asooka kumanya. Waakiri asooka kuzuula nti tamanyi n'alyoka afuna okumanya. Kati mukyo kyentegeeza obeerako ne kyokoze. Gw'omanyi oba okola smartly oba okola hard naye kola ekyo ekinaayitirwako ogaggawale. Amina. Kanso nja kutandika naawe kubanga Google bakasaba okulula okukwata bendera. Tukupolisa okuwangula kalulu akamyufu. Kabadde kamyufu? Bwe batyo bwe bakakazaako. Walingawo akafondoza kali mu bitundu byawe katwe. Akafo nga bayitawo wakamyufu. Kati bagamba bakayanaawo baali banna Democratic Party naye nga ate tetuli mu nkola ya bibiina bya bufuzi bingi. Naye kati tugende wakamyufu tusale wani gwe tuba tuleeta. Kati we wava ekigambo kamyufu. Mu Lunyanyimbe kitegeeza party primaries. Webale okunjozaayoza kuba amazima nsaanye okuyozaayozebwa. Tekyabadde kyangu nnyo. Olowooza kakiiko kasazeewo bulungi gonna bwe wetunula muli gwada okukira ku mwenda abalala. Gw'olinayo omulala gw'oyinza okwogerako atalinze ng'ate ebintu byonna biraganze. Era emitimbagano gyabuuliza Nalukoola yazza atya ne speech ya Victoria yategedde atya? Victoria speech waze na bbiri? Mu free era nakyo nakyogedde. Wakyogedde naye tebannamatira. And Democratic Society kasitooba n'olukontana nga wayinza okubaayo awangula atali ggwe. Bw'oba oteekateeka enjogera bbiri. W'osobola okwogerera ng'omwenya nga gwe awangudde ne w'onaayogera nga tomwenya nga si gwe awangudde. Na bwe kityo nze ndowooza nti enteekateeka eyo eba nnungi. Na buli omu gye yali badde akola bw'aba agenda mu lukontana. Ng'okimanyi nti ttiimu yo bw'ogireeta bwe guba mupiira tekiri nti gwe agenda okuwangula. Wabula oyinza okuwangula tegeka onaayogera ng'osanyuse.
naye bona oba towangudde era oyogere mu mbeera efaanana ku mwendani yakuyozaayozeza banjozaayozezza bangi okugjako ate abaddewo yekka kujjako ate abaddewo bonna abasigadde yawadde ensonga kyadde mulwadde sinnafuna mukisa kumuwulizaako bali abalala nabawuliza ku bannabadde nabo ne bangwa ne mukafuba nebagwa ne mukifuba nebakuyozaayoza ne banjozaayoza ne bansuubiza n'okuba nange mu ntambula zonna essebo kati nga kanso nalukoola mukwano gwange singa tewabadde gwe gwozambala ani yandibadde singa tewabaddemu gwe kuwangula ani yandibadde alooza akuddirira asaana fulage eyanziriridde yabadde mukulu Magala Umaru fenna bazze kibuzo kyange kyanjawulo Magala yeyakuddiridde mu kasenge jakabali naye singa siggwe mu mwendani gwolaba eyandibadde saabaddemu abo abasalawo okuggyako akakiiko ke kabadde n'ebiteeketeeke ebyo ebitunuulirwa kekagereka kuba bw'otunuulira ebibuuzo ebikubuuzibwa ng'okasisinkanye byabadde bikola points 4 debate okubaganya ebirowoozo points 10 ate okugenda okuzuula ani ow'enkizo eri mu Kawempe North Constituency nga bakijja ku maloboozi g'abalonzi ekyo kyabadde kitwala 5 kati wonna omugatte kye 10 kati bazze bagattagatta ne bagatta okutuusa lwe bazudde nti Nalukoola yafunye obubonero obusinga ku bwa banne naddirirwa Magala Umaru. Omutima gwava mu DP bakikubuuza ne wali omutima gwava mu Democratic Party kati gwa NUP Democratic Party najibwa bagamba omusajja oyo yakava mu DP naye abatakuwagira bagamba yakava mu DP akatinga kali mu NUP tanaweza n'emyaka 3 nafuna omukisa okukebera naye sirina we nasanga nti bw'oba oyingidde ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP nti waliwo ebbanga eryessalira ly'olina okumalako balyoke bakutume emirimu. Tunuulira ttiimu y'omupiira singa egula omuzannyi nga muzannyi mulungi oyinza okwesanga nga bamuweereddewo ku 11 abayingira mu lusooka. So nze ndowooza si kyabudde bw'oba oyingidde ekibiina okuyingirako kuba kwa kufuuka memba n'ofuna kaada yaakyo. Bw'oba okiyingidde kiba kitegeeza ofunye obuvunaanyizibwa ng'obw'aba memba abalala era n'eddembe eribenka ng'eri abalala na bwe kityo osobola okutumibwa omulimu. Nze natumiddwa mulimu. Watumiddwa omulimu ogw'okukola ngende nkiikirira ekibiina mu Kawempe North Constituency mu lujjuza lwa memba wa parliament eyatugendako ekifo kati kyereere ekirala bw'oba oyagenda mu kooti gy'oboleza emisango oyambala taayi n'amasuuti ne robes zammwe ze mwambala waliwo avunyira mu kibiina kyammwe nti bamwambala masuuti tebatukolera mu palamenti ate balese Nalukoola mwambala masuuti n'oluzungu bamwogera luzungu omwogera bambala masuuti ate followed you keenly ng'oyogera oluzungu mu kooti kati bafuutu soja banakwesiga batya ate alina bwalwogera ng'asooba n'alufumita n'atabula olubutishi olumerikani kakati abange yeegendereza ebigambo byagenda okwogera wanna nze mbuuza Haji Ali Malik ddamu ekyo kanso nze ndowooza ebyobufuzi oba ebyobukulembeze biri dynamic bikyukakyuka mu mbeera luli olumu lubanga lutabaalo omutabaazi omulungi ajjayo ekyokulwanyisa ekyetaagisa mu kiseera ekyo ekituufu mu kiseera kyakyo ekituufu ebimu bigambo bugambo bikozesebwa okusinziira ku mbeera bwe befaanana bwe baali bagamba bamusiba matayi baali tebategeeza ggwe bali bategeeza oyo atali ku nsonga y'abantu naye nga yeesibyasiba mataayi ne bwogasiba waliwo atagasiba naye nga tali ku nsonga y'abantu oyo tekitegeeza mbu ayaniriziddwa abo abali ku nsonga z'abantu nze ndi ku nsonga z'abantu wattu kyova olabanga era abo abagendera mu nkola eyo y'amaanyi g'abantu bazudde nga nsaanire. Alright, tuyinayo okubaganya ebirowoozo kujja kuba butereevu ku TV wano okwaba n'abeera nominated Ssaabasajja yasiimye tujja kuba kugombola Kawempe ebbaluwa yatuuse dda naye tonnagisoma erekeze kawungeezi yatuuse olukontano olwo lujja kubaawo nga lumu March kugombola Kawempe awo tujja okuteeka studios
tulabe bonnakawempe mwogere okwongera nabo era ssebo tukwaniriza twatandise n'okulanga naye yogere eri bannakawempe lwaki olowooza gwosaanidde webale nnyo nze nsaanidde okubeera memba wa paalamenti wa bannakawempe oluvannyuma lw'okugenda kwa muganda wange Honorable Ssegirinya olw'ensonga omulimu ogwo bannakawempe North bo bennyini bambagulizaako ne bagamba Nalukoolo osaanye otandika otukolera ku mulimu ogwo lwa nsonga eziwera. Ekisooka eyo Kawempe North yeyo gye nzaalibwa mu Kirokole zone. Mwennyini ewa Muzeeyi Sserugooti we nazaalibwa, gye nakulira, gye nasomera Kawempe Muslim Primary, Naire SS, Kawempe Muslim Secondary, mpozi n'enfuluma Kawempe North okudda mu Kawempe South e Makerere University. Oluvannyuma ne ngenda Kampala Central ku Law Development Center. Ebizibu byaffe mbimanyi ge mazima n'okusoomoozebwa kwe tuyitamu. Ninaanye wano client wange ate nga yali meya w'eggongolola y'e Kawempe. Amanyi tuli bantu abasula mu migotteko. Client olina by'otunda byagula? Nanti nze ndi puliida ntunda ebigambo. Otunda ebigambo. Kati tufe abasula mu migotteko fe abalina abavubuka abangi ng'ebitundu ebisoba mu 7-8 ku buli 100 ku bantu beeyo bavubuka tebalina mirimu ate nga tebaweeka mirimu, beetaaga okukugula, beetaaga okuzuula talanta zaabwe. Nkimanyi era ebyo nabitandikako dda. Nabitandikako dda. Nina ne tournament egenda mu maaso bagiyita Nalukola Sports Tournament egenda kuzuula bitone by'abavubuka okubiyitimula. Twagala okulaba abavubuka abaffe nga bafuna obukodyo obukugu skills mu lunyaanyimbe babeere nga basobola okwetandikirawo emirimu bo bennyini, bave mu kuyagga, babone tuula wamu. Tukooye okulaba abavubuka abaffe nga beetaba mu bibinja nga Kasolo Group n'ebirala ebiyigganya bannansi. Kugamba ng'ovudde ku buli obukulembeze bwemmanyi obulungi obwa memba wa Parliament bw'alina okukola obuli mu kawaayiro ak'ensanvu-mu-omwenda aka ssemateeka, okukola amateeka agasobola okuluŋŋamya ensi yaffe ku lw'emirembe, enfuga ennungi, wamu n'okulondoola emirimu egikolebwa gavumenti eya wakati. Ebyo mbimanyi. Naye ate tosobola kwesiba ku ebyo byokka bw'oba omaze okulaba embeera enzibu abantu b'ekitundu ky'omwe bali, abatalina byanjigiriza binywevu, abatalina bujjanjabi bumala, enguudo ezikyabula. Oteekwa okwegatta ne bakulembeze banno, gamba ab'ebitundu, okulaba nga mulafubana, okulaba nga keeke y'eggwanga wabaawo ku ekitundutundu ekijja mu Kawempe North. Bakinyumirwe, oteekwa okukaayanira ekyo. Amaaso ku ggwanga ku tukyali BBS Telefina, nze Stephen Danson Busuulwa, Council Elias Luyimbazi Nalukoora munna NUP. Kakati aba opposition, kifo kibadde ky'opposition era bakutaddewo ng'oli mu mativu nti ogenda kiwangula, naye nga muli bangi oba tusuubira okuba abangi, temuube mu kabaate k'amaanyi. N'ekibiina kyo gye wava mu Democratic Party bali leero weekend bagenda kulonda flag bearer. Banjogera ne Mutenyo n'angamba tuleeta lwaki oyogera naye nowagaye ne mundeke kubanga ogambye gw'osaanidde. Buli ccupa etuula ku ntobo yaayo. Endege okimanyi bw'etaayogaanira mu mazzi eri nasengukayo dda n'evaayo. Nabwe kityo sikyasobola bbawa amagezi, siragirayo. Naye kyenjagala okutegeeza omugole anyumye aba anyumye. Ne bwe zibanga emmunyeenye nnyingi era esinga okwakaayaka n'ogiraba ng'etemagana nnyo, ojja kusanga nga ne bwe banajja abangi ate nkyasuubira bangi tebagenda kujja olw'okuba banaawangula, bagenda kujja kuba bajja kufuna ettutumu olw'okuba nga baavuganya ne Nalukoola. Bangi bajja kujja. Nakola ofunye amalala olw'okuba bavuganya naawe. Gwe olowooza ekintu kitono ekyo. Gwe okuvuganya ne Nalukoola nga yaleeteddwa kyamaanyi bangi bakyajja. Njagala kwebaza ngende omuteesi omulala Kanso nja kumuzza naye yawangudde akamyufu ka NUP mu kuvuganya ku kya Kawempe North. Nze Busuulwa njagala kujjukiza Fabulous Freeman Hypermarket, gendayo nkya ku Valentines lunaku lw'abaagalana waliyo restaurant nnungi, twalayo omwagalwa waawo ku Fabulous Freeman Hypermarket eri ku New Park Mall mu park empya second floor. Buli kimu bakirina
agenda yogule akamuli genda yogule kakeeki otwalire omwagalwawo naye asanyuke ku lunaku lwabaagalana walamusizza dda Kawempe North betoki nenzo ontayimize mukadde akatuufu nga bava nakuncamula bava kucamula edebate ebeera off air nkoze bulungi nnyo Kawempe North wakibbugu mulingi alowooza position munaddiza ekifo ekyo banankyukakyuka kakati kyekibuuzo semabuuzo ekyo lwaki ebbugu mulingi nakyogera wano yali axis of resistance yaffe nga opposition mu Kampala yonna Kawempe South, Kawempe North, Chadondo East. Yali axis of resistance yaffe. Neyajja nenafuwamu. Jeno Kayihura itanavao najikubakubamu awo. Kati nekana kalubwe kabaawo. Newabeerawo enkyukakyuka mu kulondebwa kw'abakulembeze axis of resistance nenafuwa. Era Segirinya tewali doubt yali muyizi wange ekyo oli bayagala oba tayagala ayina okikiriza twayawukanira ku point nga joininze nupu mu bantu nakyogera ku mukutu ogumu mu bantu bonna abeesowoddeyo mu Kawempe batono besimanyi ayinza okuba nga ali omu yekka owa FDC mu bantu ababadde mu kamyufu abantu abeesowoddeyo okwesimba mu Kawempe nyinza okuba babiri akusha besimanyi owa FDC n'owa NRM the rest I know them so nakugamba nze ku lwange point nambe munayogerera wano NRM butatwala goro nambe nambi tomwagaliza siwe ngambye mwenjogere NRM yawukana ku nambi please njala tubeere careful mu program eno these are candidates ata niyesimbye obusuuba yinza okuba nandibadde simuyinaako obuzibu nga ye ng'omuntu ekibiina yes nkugambye tuleke kuwona kumanya lyemba sikonyeko tolikuwonako NRM point namba emu NRM teyanditutte point namba 2 gwensandirabye nga atwala yandibadde wa nupu naye nakugamba bwentuuka kale bwerewe nga ndaba NRM egenda kumpangula ng'owa nupu yayinza okumpangulira NRM nzibiriza nga bwenkaaba nga nze ngenda okutikinga nentikinga mbuleera nenzireka nga nkaaba obufunzo olina obukyayi bungi ku NUP nkugambye bwebanga NUP egenda okumpangulira njitikinga nenkenda nga nkaabeeka NRM terina kutwala wantu awo thats the bottom line ekyo nkimaze okitegedde bulungi kakati bwe tudda ku bino nze ng'omuntu wakyonka okutegeera ebigambo nenkiwulidde bwe tudda ku bino ebino ebyaba nebyekibiina kyabwe ekyo kya Firebase saagala ekyo kyoyinza okuzibiriza notikinga nkugambye nze I can't take NRM ekyo saagala guno bona oyagala otya sinza najagaliza kati gwe kyoba okola otya that's your problem oyo mwana ali Maliki mwana mulungi kitaawe yali mukwano gwange bavubuka bampisa sorry anti ono muvubuka muvumu nsonye okuyita omwana mukama wange nkusonye okuyita omwana omuto sebo nkusinga obukulu taata we mukwano gwange oyo omwana bwemba namutikinga ku balloting kubanga mulungi nenyinza okuzibiriza wa basi nenjibika sima kyenyiza nakola kwolwo there are good people who are in NRM there are good people who are in NUP so kudidemu NRM swagitikinga wandibaddewo candidate omuntu omulungi nebanga yino omuntu omulungi nebanga yina ali Maliki waliwo ebizibu ebinene ebitujja don't cross examine leka ngendera awo ekisooka tuli ku Kawempe North nalukola njaga mpuliriza bulungi tetwagala NRM wangule oba point ogitegedde bulungi ekyo ndi very clear obaani awagiraanize bannaye neera waliwo omuntu ekibiina ky'abano kirimu emivuyo mingi ekya Firebase naye mu mbeera mwe tuli sijja kuyinza kuyita kibiina kya Firebase kibiina kyabwe kino ekya NUP naye bali kutereeza kuba mbadde nfumitiza electoral commission teri Firebase party teri FB party bwe tugeza okulaginga ku mivuyo gy'abano NRM egenda kutuyita mu ngalo okujoogerako simanyi omwadde mu kamyufu sirabyeyo mulala yavuddeyo okolaki ogamba nti agenda kwesimbawo muto wange Luwemba gwe twali wano naye agamba agenda kulangirira ku Lwakuna idinti so tuyinza okwesanga tuyinza okuwagira Firebase mu nnaku ey'ekitalo nawe Munyagombala nkubuulira mu nnaku ey'ekitalo
sirwagamba nti Nalukola candidate mubi njagala mpulirize bulungi ono nali mbeera meya Kawempe namusanga deputy speaker right wow wa Kawempe division ku government ya Takuba yes he was a deputy speaker bwe nabeera meya Kawempe nemu appointing nga chairman wa nkola ko appointment okutula ku board of governors ya Kawempe Muziri Museke exactly so he's not new to me yes he is my lawyer aina failo zange so mukaga mu office ye wano wansi Masengere so nkugamba nti mumanyi ne mugambi ne Nalukola lwaki wayitireyo bulungi bubonno obona ngamba aina ngero ze zagerezo mwamba kali obukaka mwe awutwale kavule yekati ali rudda njimubuza buli lunaku wano Nalukola kanso ebyo tubirekoso kanso ebyo tubirekoso kanso ebyo tubirekoso kanso ebyo tubireke tusoke tuwangule NRM nenze njya kubiriza ekintu kimu bode ame wajirabe jawado yambadde bagita jacket wena ka wadayambadde akatayita mu masasi mbadde nkusabe oguleyo obuwero obuna nti ffe MP gwe twagala we Kawempe twagala muzoganyi nga kyawadole otandise ekyo kyokwambala ebyo bitayita mu masasi ebyo nakula byodduka okuba kuba ebikonde mu bank ye MP gwe twagala oluzungu manyi rungi ne olwetaaga mu house neffe twagala nnyo wali mu axis of resistance eddemu esituke kati akole n'ekigundi ebigaali byokusindika emigaati okutwali abalwadde mulago I've not said that naye mu bulumi obw'ekitalo just wamaffe singa abamu ekyo kiddawo ffe tuba tufunye tuba tetulina kye tubanja kubanga tolina byogenda kukola mu gavumenti ya President Museveni kino njagala nkubuulire mbogene mu parliament mboteese mbwavuuka bafune emirimu manya tebakulimba seeka kino kyafa tewaliyo kye bayita wano nti gavumenti ejja kuwuliriza no ekikulu sitwago yaffe eri ennene singa egenda muki enene the struggle enene eyokukola njagala you see I don't want you to take ebigambo bigambo file ya besije nekali yabo gas struggle enene this is intimidation you see this is intimidation this is intimidation ndo musana ona bambaraka you are protected njagala nkunyonyola listen let me muleke banayi kasa council wali genda council Nalukola citizen council Nalukola obadde lawyer wa besije Makindi mu court martial era nkyali tukwebaza naye Dr. Besigye ogwolaba bamusibidde bwerere naye kye bamusibidde eri sitwagoyo kununula bannayuganda ogamba nti bannayi tetuligondera gavumenti eno nebyayo siga nti muyeekera sigamba nti ki so mukama wange nkusaba kuba kati ngomaliza honorable bw'oba mala okulangira ojja kuba mukama wange nja kuba mulonzi wo ffe kye tubayagalamu kimu is to father lweluzungu olutuufu okutwala maaso exactly okutwala maaso olutalo lwe twatandika tulabeere nga twenunula nebyo nebyokugamba nti frote esanyo tebijja kuyamba ebyo ffe twagala biri nkulabe ngaoli mu bulletproof gundi jacket eyo ng'oyisaamu eggaali awe wandege ovudde nini wandege ojja n'oyitirayo ddala kuba nayo teri mubaka vino oyisaamu ekikwekweto bwakola ebyo nga struggle egguka ojja kuba waliwo ebitaala ojja kuba otukoze bulungi oyisaamu buyisa ggaali so nze namugambye edda Council Nalukola ebyange nabimugambye nemugamba you are very good naye ng'oli mu motoka ekuleese wadde omugole ayambadde bulungi naye motoka emuleese terina mataala terina bureeki bw'ogiyimira mu maaso esobola okutomera naye kale tujja kujjamu omugole waffe tulabe bwe tumukola embaga egende mu maaso amaaso ku gwanga webale kubanga okyali nange honorable Mbarak Munyagwa kuri stiken nkulamusize mulawa Bulindo Haji Ibrahim Kitata oli wa NRM nnyo era naawe olinayo candidate Farida Nambi wewaawo naye alinayo independent yagaye teyamatidde na consensus mukomere yabaddewo naye nga sinagendeyo ojja kunsonyiwa wayogedde ku Bukoto West constituency naye waliwo siini gye nalaba ng'omubaka wa parliament aliyo naawe nga mwagala kwegwa mu malaka honorable to be ne honorable sitting enkola eyo nga teyanyuma ani yaperereza ani yaleetera munne enkola eyo ne Mr. Kabanda yali agudde ekigu ako nkakuwa eddakiika ennyonnyonnyole kubanga
mitimbagano bibadde bitambula kati atenze nkulinawa because mpulire nga agambye akulembera Buganda so kangende buterefu ku nsonga eyo twakyaza Honorable Minister Minsa Kabanda twali ku mikolo gy'okuteekateeka okujaguza Tarehe 6 ennaku abajasi baffe aba NRA ze batandika olugendo olw'okuwa ensi eno amanunula ag'okubiri oluvannyuma lw'amanunula agasooka agali aga independence. UPDF yatuwa classrooms 2 yakikola mu district zonna eza Greater Masaka, classrooms ezo 2 ku masomero 2. Ffe ng'obukulembeze bwa district twatambuza abajasi ba UPDF engineering brigade ntubatwala ku masomero agasinga okuba nga gali bubi mu district y'e Lwengo. Eri Lusaka Muslim Primary School awo eri Akibirizi mu Kyazanga wamu n'eri Malongo Baptist Primary School e Malongo waggulu wa Katovu Town Council. Kati ku lunaku olwo kwali kwa kutongoza bizimbe ebyo. Honorable Minister yajja kusawa nga 3.4 mu district y'e Lwengo. RDC n'amwaniriza n'amuleeta butereevu mu district headquarters mu office yange. Netugendako ne mu office ya Chief Administrative Officer Kao Nathan Lujumwa. Netuwabulagana netuwogera netumaliriza ng'okwaniriza omukulu yenna ng'akyadde mu district y'e Lwengo si kifulukwa. District y'e Lwengo erina obukulembeze obulonde oli mu kuwa obukulembeze nga obusaana okubeera. Obukulembeze obwo tebabulonda bulonzi buli mu section ey'12 eya Local Government Act tennafuna nnongosereza. So Lwengo maka agayina nnyinimu. Twaveeyo ntumukulembera Honorable Minister ntumutwala Lusaka without incident tewaliwo obuzibu bwonna. Nembanjulira abagenyi abakulu abaliwo mwe mwali Honorable Madi Muyanja mbaka wa Parliament wa constituency eya Bukoto West. Twavaayo ne Brigadier General Sande ne Brigadier omulala ali mu logistics netugenda maaso okugula ekizimbe eky'e Lusaka abatuuze ne basanyuka ne tuzina amazina gaffe awo tuzina amazina amaganda ne galimu n'okutagulula n'okubuuka. So netuvaayo netugenda e Malongo Baptist Primary School eyo incident yatandika Madi Muyanja Honorable yatuuka nansanga kubanga nze ndi muvubuka wa mpisa nziruka emisinde okwaniriza abakulu. Muyanja akugamba Honorable. So adduka nsanga mwaniriza ng'omukulu muwe ekifo kye era bw'olaba layini yasooka yali ankulembedde. Yes. Kati atandika okwogera ebigambo bitakwatagana bulungi nti wano nze MP nemugamba nkimanyi nti gwe MP era tugenda kwaniriza minister bwe tumala tumu forwarding tugende mu kusimba omuti bwe tuba tugenda tusala akaguwa tugulewo ekizimbe ekyo bwe tumala tugende ku mukolo ye program nga governor wa district ojuwa abakulu abatabeera mu district kubanga era Madi Muyanja aludde nga mu district taliyo yakoma kubayo nnyo mu kalulu awo akaggwa myaka ng'ena emabega. Kati y'omu ku bagenyi betwaniriza mugenyi mukulu tumwaniriza ku mikolo ennaku zino yatandise okuziika yatandise okulabikako amanyi ewaka mu Greater Masaka ekimu ku bye tutunda ebweru wa Masaka Nsenene. Kati waliwo ebyinyi bayita ebiranga Nsenene bibeerayo maaso eyo waggulu bwe bibeerewo ebiti tuba n'essuubi era tutandika okulamuza amapipa wamu n'ebitaala wamu n'amabatu wanya enseene ziri kumpi kujja. Kati wootegeerera nti akalulu kali kumpi kutambula olaba ebiranga nseene tuzze tukomyewo. Ne focus gye tubaddeko ey'okuba nti yakwata Minister Minsa ng'ava mu mmotoka neyefuula nga bano babbawunsa bano ababbaawo ababaka gundi eno gabbaawo Bawunsa Association of Uganda nagira bwati nze MP yenze mutwala nze emugamba ono minister wa gwanga minister wa Kampala akyadde wano katumwanirize asharinge in ebyaffe biri ebya wansi tujja bikola nga minister agenze kwaffe nawo wansi buli omwanya n'obukugu bwe nalemerako nagamba oyagala kukola ki kangereze ku kanso na Lukola tajja kunyiga bali bakakwate bulungi yangira bwati nengira bwe nti nankwata mu bwati naninya wansi aninya ina kilo 45 nina kilo 15 ningamba ono tante za katego omanyedda wetwasomera ebwala ne Kabukunge waberangayo nali kamusujja nga n'omupiira ngusambira wala ninga tuvaayo walabanga akaana kakusinga obunafu nkagamba gwe wasambye ebitanyuma kumbe nkaina baganda bakabakulu bekwese mu kasuko wona okakwatirako bwoti nga abakulu bavaayo katamanye bye twabiyita mu mbuto n'erwempazi nga tukyalunda embuzi za muzeyi kitatta mu lusozi waggulu nga tugenda paka erw'ensuuli nga twabiyitamu ebyo
so kati bwe yangize bw'ati ne ŋŋamba sirugwamu ne ŋŋamba kankuuma obukakkamu awo ne nvawo ku luggi ne ŋŋenda ne mmanya nga map reader ne mmanya minisita bw'ava wanatuukira kusimba muti ne nziruka ne nkwata omuti nga minisita ow'ekitiibwa omugirako bino ebibeera bino ebibeerako omuteeketeeke ne kati ne bajja ne minisita bwatuusa baatika omuti ogukwata ngaani nagawo kimanyi nze MP wano nga sebo nkimanyi gwe MP nanyongeramu nansika ku tojjako microphone ya kanso nikusanga weewalala kakugererezeeko wano naaba kamwaki taayi minisita nekimuggwako kati wabaddewo ne security kubanga brigadier generals babiri webali wabeerawo amagye mangi so amagye gatandise okusembera wetuli mu kusembera wetuli gadde gageza okulaba ani katabuzi ne DPC waffe mwita SP Asimwe naye n'asembera ne RDC waffe awo ne basembera nga babiri ne basitanti baabwe naye nga MP abagamba munjagaza ki gwa RDC olina maanyi ki wano eneeyisa y'omubaka wa paalamenti wange yafaananye omuntu alina byakozesa ate olumu kikirizo bikozesa naye nga kiro naye misana nga mukyaza n'abagenyi n'ayolesa eneeyisa ey'omuntu faculties ze ezitakwataganye bulungi kyaleete kivaamu naye nadde manyi akomyawo yagenza ayomba n'abasirikale okuva we twasimbidde omuti paka kusala akaguwa yatuuse leeti okutuuka leeti tumaze okusala akaguwa tusindika kano akagoye yabuuse najja wendi naninya kati mukuninya namweseeko okumwesikako okumwesikako kubanga yadda ninyemweseeko n'ekikono omuntu nga wakulinya bwatyo kugulu kati oli wakulinya omwesikako ogye ekigere kyo fena tuli bantu kati nagenda nagwira minisita awo nategeredde obuzito bwe kiro amaaso kugwanga eyo siini gyemulaba naye nsanze minisita olwaleero honorable Minsa Kabanda musanze ku ministry ya presidency yamugamba honorable tusonyiwe muli amamba abeera omu eyo neeyisa ya Muyanja ng'omuntu naye honorable Muyanja nga ndi maaso ga TV eno akalulu akawedde wakuba abantu akalulu akawedde nze ne baganda bange trained senior officers yabakuba paka mukoma emmotoka yange yonna baagiyiwa mu kalulu akawedde abayaye bamuyanja nga bakulembera omuganda we Hassan tubijjukira bulungi naye twabasonyiwa akalulu kano ketugendamu aka 2026 enkya ngenda kusinkanamu kukulembeze be NRM mbeebuuzeeko bayena ensamba empya sitwagala kubeera violent naye bweneba nga yena ensamba enkula y'omutwe yekuwensanirira naye bwe tunaakwata ensamba y'abaana abayaye b'omundeeba abatambula ne buloka munnaawe temutugamba ate nga mwakutte nnyo so nsaba tukakkane tunonye akalulu kamu anaawangula nga wasaba obukakkamu mwenna muli wa NRM MP aliyo naawe ajja ayagala okujja nanga ajja toti Kawempe North nja kuyuzayuza kanso na Lukoola singa nondera Kampala nandilondedde mweyo constituency yennyini kubanga mwensula nsula awo mu LC yaffe eyakagubaala chairman waffe Kagubaala Mbogo zone ye chairman wange era bw'otuuka awo chairman Kagubaala wakubira amataffaali oyambuka enju 10 n'otuuka wensula so nandibadde mulonzi wo nenondera obukoto wesinkwezaayoza okuba nti wasobodde okuweebwa kaadi njagala kwawukana kubagamba nti wawangudde kaadi nti oba bakubya akalulu n'owangula kaadi waweereddwa kaadi kubanga engaba ya kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform oli kyayita ekya Firebase it is a selection it's not an election mu Uganda wano ekibiina kyokka eky'obwebufuzi ekiwa bannakibiina abeewandiisizza omukisa okulonda oyo asinga okuba nga yasaana kyekibiina kya NRM naye enkola ya NUP ya selection era ya selectingiddwa NRM nayo ndowooza egenda eraba advantages ezikirimu ne disadvantages ezikirimu yenkola gye twakozesezza nga tulonda flag bearer waffe Nambi okutukulembera mu lutabaalo luno nze ndi musanyu kyabadde mu maaso was it a selection it was a selection kubanga sirika akiriza nti it was a selection so it was because mware mulimu enkola y'okwarrivinga at a winner
emu ku nkola y'okusimba layini naye mbagiyita consensus abantu ne bakkanya ekkirizibwa yes ekkirizibwa bulungi tutera nnyo okukkanya ku president Museveni nga bwe twakkanyiza dda 2026 flag bearer for president ye president Museveni mwatuddewa endowooza etambula ng'omuliro nawe Nalukoola okufuna kaadi yasobodde okwetaasa ekibambulira ekyokumugwira nga ye amaze okunoonya akalulu okimanyi nti abadde amaze emyezi nga 6 ng'anoonya kalulu Nalukoola aludde ng'anoonya kalulu ke nga n'omugenzi tannaba kufa kubanga mu constituency eyo mwensula era ebipande bye bingi nakati olwaleero tebiriiko kibiina kyonna kya byabufuzi biriko ye ng'omuntu ng'anoonya akabiri mu mukaaga era abadde mwali nga yeetegeka dda ali mu kunoonya kyekireeta wano kwogera mazima nga bwe gali nimbye kanso bwe nakuddamu ng'ogamba ayogera nnyo amazima wegali waliwo ensula osobola okunyumiza ebirala oli ali muliraanwa ono nkubuulire ne kiyamaani wange w'ekyalo oli yali afa ng'onanoonya kalulu byenjogerako mbimanyi kanso Nalukoola yafunye omukisa okugirayo ddala ekifaananyi ekituufu eky'endowooza y'ekibiina kya nuupu bulijjo abantu bagiwaayiriza mu kibiina ky'abantu abazoganyi kibiina ky'abantu ba foot soldier mu kugaba kaadi eno eya nuupu yatulagidde ddala nti emboozi ez'abazoganyi emboozi z'aba foot soldier mboozi zakumate z'aba foot soldier bangi nti mubeere wano naye bwetuuka ku mulimo omukulu ogw'okugenda mu paalamenti awo omulimu gw'aba foot soldier ogukoma awo ne beerondamu asinga okuba nga yasaana okugenda mu paalamenti njagala kwagulinga ne choice yaabwe kubanga honorable Nalukoola there is really no doubt era n'abagenda omusanga mu paalamenti bagenda kubonaabona n'omuntu ategeera kyakola era twadde tusuubira nnyo okutuwa bali abazoganyi nga bansereko bokisi oyo muzoganyi omutuufu wetusuubira okutuwa oliyo nsere bokisi oyo eyawunga yazirika mubutuufu ensi yonna erikwoyo era oyo omwami bw'anajjayo empapula agenda kufuna obululu bungi oba abantu ba nuupu abatuufu kati bano Nalukoola si banuupu abatuufu bano ba elites ani yagaa nti munuupu tebeera ba elites era ono mupya bakamusuubula mu DP era Nalukoola ono katolaba nti kanso naye kati mu bbanga lino alina byatayinza kukola kuba kati naye amanyikiddwa kati mu bantu abakyukakyuka wakava mu DP kati oyingidde nuupu kati alina okwewamu obudde tukakasa nti eno gyagenza agenda kulwayo tujja kikakasa 2026 kwa waliwo ensula ntya n'okwogerako nda abantu bangi bawagira ggwe awo mbalaba naye DP yagiddukamu nga mugiguze ekizudde eti yegenda musuula ate nga abadde amaze okufuna okuwagizibwa ng'omuntu era eno relationship gye yayingiddemu nga Nalukoola ne nuupu bonna kuyambagana agenda kubayambako okuwangula ekifo kyabwe ate nabo bamuyamba okuwa ku bululu kwegamba agenda kuwangula ekifo ffe ng'aba NRM tuli basanyufu n'emboozi zetuwulira nti Nsereko yandijayo empapula Magala ye yakitadde naye tulinze Luwemba Muhammad bw'anaaba gyeyo empapula naye agwamu tuluba eri abazoganyi abatuufu bali abanuupu abaddala si bano abasanze nuupu ku City Square ne bagibuukira olw'okubeera n'ababaka mu paalamenti era ffe tulinze essaawa yonna ssaawa y'okwewandiisa ffe nga bana NRM tugenda kukola ogwaffe gwe tulina okukola kisooka kwongera kuzuukusa abantu baffe tugenda kukozesa omukisa guno ogw'akalulu kano kwongera okulaga nti geto tugirimu tugikozeemu emirimu egitandikirwako ate kigenda tuyamba n'okuddayo okuzuukusa abantu baffe bagamba kyekino ekibiina ekituufu era twongera okwaniriza abantu bonna banna Kawempe North okwongera okwewandiisa kwa ennaku z'omwezi zikyaliyo okwongera okusenguka bajje balonderaawo okwongera okukakasa nti balonda oyo omutuufu asaana oli amutuma gamba tolina kyogenda kukola mu paalamenti nedda paalamenti waliwo okuteesa paalamenti waliwo okubaganya ebirowoozo paalamenti waliyo ebyokukola nga nawe byekola ebbanga lyomalayo kibi okusibirira kanso nga Nalukoola nti paalamenti ogenda kulwana bulwanyi musajja wattu bamwambaza biwovulo tebimunyumira ayambadde ebintu tunamulabye ng'abuukabuuka ne ŋŋamba munnamateeka wange omulungi Nalukoola biki bino by'oyambadde nengamba omulumirirwa nnyo ono kanso waliwo ekintu yabadde mu kooti yabadde mu gita kyemba ono wakitiibwa owaddala
era nina omukulu gwa TikTok kuliko Nalukoola agamba nagulaikinga ndabe oba byakola bifaanagana n'ebituufu byalina okukola. Omaliriza yakitadde kakyanoonya kalulu yakkiriza nti akalulu eno kaweddeyo kali eri mmanga nga maliriza nkwagaliza olugendo olulungi sijja kuwagira sironderayo naye nga muna Uganda nange nanjagala okukola ku bateesa abalungi kubanga nange ndaba okuteesako ng'ate mu paalamenti yaffe bw'onootuukayo olwengo tojja kusangayo gw'ovuganya naye tojja kusangayo gw'oteesa naye so kuteesa ng'okuko ne bannalwengo bakuyoya era nja kumaliriza nga ntegeeza abantu olwaliro mbaddeko mu paalamenti sijja kukirwako nnyo oyinza okweraliikira tubadde mu kakiiko aka public service ne local government tuteeseza ku nsonga nnyingi era BBS terefayina ezireese butereevu ensonga imwe badde ku kulonda kwa LC1 twagala kubeerewo ekyokubiri enteekateeka eza gavumenti zigaziwemu ku administrative units bazitemeeteme bongere okulaba nti obuweereza butambula bulungi ekirala paalamenti omuzindalo ngukubyeko bwe nti nempula nga sawuti evaamu bulungi manyi bagamba naanaawasa akyala oba ne bamanyagana bwe ngenze genzeko mu paalamenti ndabidde nabukoto west mbulako obuwagizi bwabwe era kati Nalukoola nga bwonoonya akalulu obudde teekako eri negendako mu paalamenti emizindalo egyo gikubeko ekooto gifuuwemu ojja kuddayo noonye kyonoonya ng'okiwuliddeko obuwo Haji Kitata Ibrahim oyinza okoma kaawo Haji Tata yali kaliki mwenda kalo kujali ki cage limitations out of the constitution mwaba tembeto kujjako komo ku myaka era twakifunira mu mwakola kirungi kituufu nnyo. Greetings to my MP Mwogeza Dembe Honorable Nalukoola Kisota Zone Kikaya Parish kwetuli era tuli mabegawo akise kiwala saba Kristo w'ekisaasi akutumidde nnyo kanso nange mutumidde wana bukyasa omushana batoki mu Kawempe ne Bugumu erigenda lyongera nga 13 Maachi asemberera otunulayo ki ekigenda okufuga kulusulwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa at least nkyali mulamu mbadde nkusaba onzikirize mu sekende emu nyongere dowoozi ku malowoozi agagamba Supreme Court yasalawo okuwozesa emisango yonna mu court martial kuyimirizibwe so kiba kitegeeza court martial beetadde ku remand baba balina okugendaka so Besigye bamutaagende eka titufuna kizibu kyakusitula keesi ya maiti ya Besigye kuba mu kkomera eryo si ekintu kye naalyagaliza Uganda. It's extremely very terrible. Kansuubire nti balowooza ku Uganda bwe tulowooza ku ekyo by the way na bino byemwogera mwandibadde mubibaako netugamba abasajja abo tulina ebizibu ebitumala don't add us ekizibu ekiteetaagisa because lino eggwanga bwe likuva mu ngalo liyinza okukuba mu ngalo bubi okulizza emyaka 10 nga likulemye bataba bano baagala nnyo omuliro gusoboke bwokye kakati ekyokubiri waliwo abantu abakyala abantu ne bajja okubalaba naye ne babawuliriza nga tebabasabye ssente edda politicians bwe bajjanga ewaffe Elkatemara bade wamulirako yali prime minister Obote namuyimbirako Otema Alimadi namuyimbirako yali prime minister twatemanga n'amatooke ne tugateeka ku makubo ne tuyonja compound bikinga twetegekera omugenyi kati ng'abantu ate be bawaayo n'emmere ekikulu bagende bawulire. We had that Uganda. Nekati kikyali owulira nti paapa waliwo yakyadde abantu ne bajja bangi nnyo nga omuntu alinnya ku munne
n'okufa obumu ne bafa ate newabawo n'abalala nga baaliwo ne bafa naye ng'abantu bajjukira olunaku lwabwe ne batambuza n'ebigere bagendeyo nga bwowulira kyetuyina ekyabajulize abo balwanga omukulu Karoli Lwanga Catholic Church yamuwa ranka ya saint kati webuuza abagende na mugongo kulamaga eri Charles Lwanga n'abalala baba tebagenda kukimayo sente bata abantu bagenda then otuuse ku level endala nga abalala bagenda abantu ne bajja ate nga bazze bangi ne bakutunuulira nga buli lwoyogera tebagala kuwera byoyogera nga babeera bakulaga nti omumiro gwomiri wano wakalu omaze ddi byoyogera n'otuwa ebyokulya you get and yet you're also a leader society teyagala kuwulira byoyogera oba byamagezi oba si byamagezi kwata mu nsawo but the same society papa bwajja ate ewaayo ne sente ogenda okukola maga omukulembeze ayafiira ensonga then kati tutuuse ne ku level endala of the leaders nti bo okukulembera mulimo gwabwe gwa kukola research ku bizibu by'abantu ajidde mu 4-wheel drive kakatolama mwine enguudo mbi temwina mazzi naye nga ewa amazzi agalese mu fridge temwina kino nayogera ebizibu by'abantu kati abantu ne basirika nga bamagamba ono singa abadde amanyi twandibadde tubimweweera but anyway we are very sure ogenda kutulimba ate okole ki ogenda kutubuulira ebizibu nti ogenda kubikusora ebizibu byabayogerako biba bituufu temulina nguudo what I'm saying kati yerevo gye tuliko kwe kufa it's the death yeggwanga gye tuliko because it's the death of a consciousness that ogenda nga mulimu gwo ogenda kukola listi y'ebizibu by'abantu problems ate n'ebizibu ebimu byogenda okubabuulira byebizibu byobaleetedde you yourself n'ebizibu bye balina gwobireese because tukola contribution fenna tugatta ku bizibu ebyo nga bwe tunyaga eggwanga buli lwonyaga eggwanga satani n'engulu tezigenda kubaawo amasomero tegagenda kubaawo amalwaliro tegagenda kuba naddagala because you are involved in making those problems kati nate nojja obibuulira abantu of course n'okubalimba nga obalimba so society bwekyo kati wetuuse kyova olaba tuli mu lutalo tuli mu debate balonzaani n'okuyozaayoza nti bakulonze to be a flag bearer. You get that we congratulate you for getting responsibility. And I'm not saying it's bad, but katutunule embeera gye tulimu soko kozesa ebigambo bya Munyagwa. That's axis of resistance. Okay, the other big struggle. Okay, but abajibaddemu babakola ki? Enki struggle eyo, the small and the big. Abagikulembera babakola ki? Bali mu kufa. Omutegedde bulungi. Yantegedde bulungi. Oba goyina struggle ndaje yategedde kusinzira ku yiye. A big struggle. Ate waliwo ne Supreme Court ne bwegamba emisango gyo oba wesa mu kuyimirize muddeyeeka wala abagamba temujja kuddayo nga mpozi mufulumye nga mirambo musanduuko. So do you campaign to be a leader? Bw'obanga okimanyi nti gw'ogenda okuvuganya okuwala n'okutawona tekuli akuba ba leader nga n'ekifo kye mulimu ono emisango ey'okufa emuvuddeko ng'ayingira entaana ate omujja mu debate munoonyere besiti n'oyimirira n'oleeta ne manifesto. In other words, what I'm saying, bino by'owulira ebiri mu Gaza nti ogenda kukola campaign obeere leader wa Hamasi
oba those brigades. So kyora bwe bulimba buliwo that bino byogerako bya axis of resistance tebiriiwo. Bano banoonya misaala. They are on welfare. It's a struggle for welfare. Chobola banalinzikanyiza naawe initially ku muvubuka oyo bakuwe ogenda ofuna akasente kofunyeyo olabirire namwandu bono omugenzi abadde muvubuka waffe mulabirire enze kawempe bwe okola ekyo ngamba yes gano mazima naye ne yoga nti muze wali kulwana Uganda efune free fair and credible elections muli balimba as we speak right now sinakumanya fate yao but as we speak right now list manyi fate ya Kisache the justice of the Supreme Court ali mu exile because yari yagala ku reading a judgment ngalowooza bana bali besimbyewo group yawe they were a very serious group of people mwaba bie naye nga tamanyi ntibasanidde n'okubba so nite baba kakati mukulu nyaga wa abayogera wano forget about the other drama yes wansanyusiza wabadde yambadde bulletproof isi bulletproof tebajambalira mukunyuka ebitoki kusogola mbisi wogenda kusogola mbisi atayambala bulletproof ebyo balimu ebyo drama bino byolaba nti Kyagulanyi n'omukazi we n'omukyala we babadde by inspecting a guard of honor of some gangs. Because if you are to say bulletproof, it's a different matter. Kat bulletproof on about 7 was Saramo Kubisaganship. No anti bulletproof Kabada Yamba de Orumba force chain. Ghana AK-47, Tabakwa RPG. So Ola Muzanyira Kubant, Kuwongo Wabant, but Kubin to Yokufa. And the two Nyabaga, Manimunange. Nyakutikinga na ekizibu bantikinga so akuwa impression waliwo obululu ate impression webuli kagenda kubeerawo that's how they become MPs. You really believe international resistance army occupational nakba esobola okukubisa akalulu really ate kati maine batoyogera bingi gwo wano wadoka abantu bakulinnyeko oli yakulinnyeko n'omukwata n'omusitola kilogramu 40 mukasukira minister kakati ate nawe kati really ate uli bwe mutuso okulwanira mukasukira minister yerwanyeko nagwira oli nagwira minister agambe yategedde obuzito bwe anti yategedde obuzito anti I'm a student of literature yamukutembwate namugira mbwate namukasuka naye kyayambe minister gwe yakase he was too light impact yabadde nnungi nnyo eri minister so there is no nze mukulu Busolwa I don't believe mukalulu ka NRA occupational nakba but bano babadde bayina ennimi bbiri two tongues baliwa bamunyagwa buno simumanyi bulungi umawalo emusota gubeera n'emibi webale nnyo father okusiima Benon Fred twina masiko yagambye mwebale okuweereza we are watching ndabi wano bakabwa ABMS Busolwa MP Busiro South jangu esimba olwanidde nnyo muntu wa bulijjo 226 ndabira nnyo kanso nalukola nti tikiti yamusaanidde kukiikira Kawempe North ABMS muna CP Oscar Kalungu Busolwa yawala okutuweereza nze ndowooza nupu okukwasa nalukola flag etandise okulowooza ku quality etandise okulowooza ku quality Oscar Kalungu bw'atyo wagambye dakiika nja kuwa kanso kwedakiika 2 iro ze zijja okusembayo gwe mpadde nnyingi abanjamba wasekenza 45 muganda wange Honorable Chitata ampadde amagezi ngendeko mu parliament ntesitingeko sebo naliyo nagenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'akakubiriza Honorable Fox Odoi era sebo nensabu meetinga bulungi nagenda ne bannamawulire omanyi nali muwe w'amagezi wa wuja mu nsonga z'amateeka so mmanyi ebintu ebimu mpola muzindalo wagira banna kakati mukulu lw'omusana ono amalamu nnyo amaanyi kagenderere atuse n'okugamba nti Justice Kisache yali ayagala okuwa obwenkanya abaali tebasaana kuba bwenkanya baali basaana ekibiina kyammwe nti nedda bannange topi mutuufu tulina okulaba newankubadde nga enfuga ya nkanu naye tulina okuba nga tukuuma akasiki
oba enkano abategeeza Luganda enfuga eyo ey'obwannakyemalira ate ng'ejjudde olugono obusibira mu bbwa tulina okukuuma akasiki tutya nti omanyi ku kyalo wabaawo oluko oluneneko olugumu ng'akasaana lwe bavumbika ne lukuuma omuliro nti ekyalo bwe kinaakomawo nga bavudde okulima wateekwa okubaawo we bagenda ne bafuna omuliro tuteekwa okuba nga tulina waakiri ekiringa demokurasi we tuligenda ne twewula ng'ensi yaffe emaze okununulwa sebo tusaanye twetabe mu kulonda twetabe mu kuzoganya okulaba nga gavumenti egwa tetulina kugamba abantu baffe bateetaba mu kulonda kuba ebigambo ng'ebyo bimalamu ki maanyi tuzina okusigalako ate wateekwa okubaawo abantu betulinanga ebyokulabirako ne system ate kulonda mugamba oli mubbi kati ate mugendeewo omubbi nga mumulafu anti obwenkanya bakayanira bukayanire neddembe freedom tebalikuwa buwi ku kasoosi olina oddikayanira kubona aba akufutubaddeko tayagala kuta olw'ensonga nti okukunyigiriza ye awulira nti weewali obukuumi bwe ekigambo ekizibu ennyo tulina okusigala nga tudibetinga mu paalamenti kuba abato tunaabawa kifaananyi ki nti demokurasi aba afaanana atya tudibetingire mu kaseera era akazibu nga bwe kafaanana muganda wange kitatta agambe nti nalukoola okufuna tiketi kwabadde nga kunyigiriza ba foot soldiers nti ba elites bebaweebwa bwe kituukaawo babikozi luzungu si bwe guli kubanga bonna beetabyemu kyabadde nga kigguddwawo njagala gw'ogamba abantu b'ensi abakulaba nti nalukoola teyalaze mutindo gusaanidde kutuuka kuweebwa tiketi eyo n'abalala babadde balungi naye nga bwe nayogedde mu kusooka nti omutabaazi alonda ekyokulwanyisa ekisaanidde mu kaseera ako ayina lwakozesa high caliber ayina lwajjayo ekisonga beerinaanye nabwe ekitonze ekyokulwanyisa kyekibiina mu kiseera ekyo kyekyalabye nga kyekisaanidde waliwo enjawulo wakati wa consensus ne selection okulondobamu consensus kuba kukkaanya consensus yemu ku nnono za demokrasiya era zikkirizibwa ne bw'osoma Political Parties and Organizations Act nawe egamba nti tunaagobereranga obuwaayiro obuli awo nga 71 72 semateeka bugamba nti ebibiina by'obufuzi nga bikola emirimu gyabyo bisaanye okugoberera demokrasi ennono za demokrasi kati gwe bw'oba baayo awakanya ekkuba eryayitiddwamu nupa okulonda flag bearer ateekwa kubikula semateeka wa nup ateekwa kubikula Political Parties and Organizations Act abikula constitution ojja kusanga nga nup eri mu kkowe lyennyini etuufu saate NRM ojja kusanga nga ate yo si gye yayise bigambo ki byosibuza abantu nga yo yakozesezza kye bayita selection kulondobamu Abannayuganda abalungi mwebale nnyo okutuwuliriza nkimanyi nti oba oli awo bwe mbadde njogera nyinza okuba nina ensobi z'enkozi naye mbasaba mu nsonyiwe ekirala tuyinza okuba wano bye twogeranga nammwe mulina endabo eyammwe mulina embeetu okwawukana naffe naye lwakuba batuwadde buwi mwaganya tubeere nga tugamba ebigambo mwebale nnyo mwebalire ddala nkimanyi temujja kulemwa kubaako nange kyemungizeeko ne bannange nga bwe tubadde people power our power people power NUP everywhere nakulabye ng'ogiwaga wali nenge gyogikuba SDP wabale kukubiriza nze nesunze debate y'abesimbewo BBS Stefan agyetegese mu Kawempe tyoke tulabe vaawo mpitewo kanso nalukoola alina obuwagizi bwange era nja kuvaayo Alan Sebale mukono mujja kulabira ku TV Alan Sebale tujja kuyitayo batono abakulembeze okuba mu hall naye waliwo mutuufu ono kankubya akaluma ye takimanyi oba yeerabidde ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kikuwa tiketi oba naye emyaka 5 nze siwanikanga kubi wana emyaka 5 nali sisobola kutandika kutawaanya Honorable Ssegirinya mulamu ekirazi siwanikanga ku bipande naye wasiibudde dda kanso Haji Mubarak dakiika emu kitundu osibule Kawempe agenda kufaanana atya North of course Kawempe North
it is a feta ekigambo kiba kikye ye fait accompli nga mukulu bwakyogedde NRM teweza mbuwagizi 10%. Niyo balwana bate I don't think nti balina chance ate omulabe nambe mwina kuba NRM. Yes, bino ebisigadde byonna selfish buli omu kweyagaliza kwa butonde netulina kumakinga sure nti axis of resistance tekubwamu kituli. Tulina just to reinforce it. Kawempe North South ne Kyadondo East. Ekyokubiri njagala ntegeeza abatulaba nti Dr. Besigye ali mu mbeera mbi ali ku hunger strike olw'obutali bwenkanya omukoleddwako Honorable Omushana ate nga mulwadde Honorable Omushana akijjeeyo bulungi nti kooti ensala gye yasala Dr. Besigye alina kufuluma n'abalala. Dr. Besigye ali mu solitary confinement mu kkomera atali mu kkomera ettono. Is a man of advanced age mulwadde ali under solitary confinement tayina nagwa sharinga naye na bizibu bye kumuga nti bwana wanu muba wakola ki twali tusaba President Museveni agondera amateeka nerero okutula kwade kuganya tubadde tusaba President Museveni agondera amateeka asumulule Dr. Besigye. Dr. Besigye tayina musango omusango yazza kuwangula kalulu Dr. Besigye tayina musango webale kanso Mubarak kuwangula kalulu mirundi ena ngabbibwa webale nnyo mugera makanika watoyeta mundeeba kanso nalukola oyebe bakulembeze betwagala mugera makanika bwagambye Haji Ibrahim Kitata Malik you parting shoot ku nsonga za Kawempe North wali awo tumire ku bana Uganda bonna nkute mbagaliza okulonda okulungi bana NRM munywere omuwatwanze ngulabye twongere tunyigenyige wakati awo akaka keri kwe kali kwe NRM twongera tuze wano kubawa bukodyo bwaffe bana NRM tubere bagomu nambi yewaffe tukole gwe tulina okukola maaso kaawo nga tuli kumpi mukamalirizo sekiwalinga wa future tujja kuba tubalaga kyekiddako naye munywere tuli wamu kubanga bano bayawukanye kati enjawukanaza mu tugenda okuyita wakati awo okufuna wetuyita ne parting shots zange zijja kuba bbiri esooka waliwo ensonga ennene eya Honorable Kasolo badde basoje nyo okutandikirako ne sijja gigendako nnyo yazzemu n'akyalako ewaka naye obubaka bwemuwa nti bannalwengo tuli bakoddomibo twakuwa abakyala babiri Honorable Kasolo ewa Nkalwe wamu newa Jimpuga bwobo jerwengo yambala ekkanzu oleke kwesiba bisanja ozinezine swaze ekitiibwa ky'omuko ate oli ku minister Kasolo so aina byayogeddeeyo era ne byegatta kubita kwatagana byazaayogera focus yo Honorable Kasolo boddamu okukyala erwengo kankubulira ebyekatuulo gye wakyadde wakajenzaalibwa waliwo emiti gy'amasanyalaze ejjolaba Honorable Kitata yagisaka mu kisanja kiwedde tekuli waya wandibadde okola pronouncement nti mbawadde bilioni 7 mutambuza amasanyalaze ekidiba kiwalabye nasimye awo mu Mpaama nga wakava mu kitolo abanna kyazanga bakyagabana amazzi n'ensolo ne bannamalongo wandibadde okola pronouncement mbawadde bilioni 6 mutambuza amazzi amayonjo ngeza agenze eryantonde n'ekirubuula awo oluguudo lwaiseemu olwo amataba agatwala Katonga galwonoona gwewayiseewo n'emmotoka ennene mbadde nkusuubira bw'otuuka ku mukolo ewa Bahati ogamba abantu mbawadde ssente zino okukola oluguudo luno okusinga ogamba kiyamaani waawano kiyamaani waawano nali kasajja katono naye bwonjogerako ennyo mwattu abantu ogamba Kasolo yamuwogeddeko Haji Kitata so kamalirize nga mutegeeza kamalize nga mugamba nti abannabukoto West bajja kusalawo ne baagala abeere flag bearer waabwe ate ngenda kunoonyaako Honorable Kasolo tunyumyemu ensonga z'ekisajja ekikulu nkulamu obukulembeze mu SEC naye bwenyigira mu butalo buno obutono ate nga bw'oli kitaffe kiina bwe kikukakkanya tugenda kutuka okuwagira ogende mu SEC ngenda batabaganya ne Honorable Kasolo so ngenda munoonyaako naye ensonga zaffe abeere nga azivaako bannabukoto West mbasiibula nga mbasaba nti tukole nnyo Seed Secondary School Katovu twagiguddewo tunafuna basomesa ba gavumenti naye twaguddewo tuli mu kusomesa kyekisinga okuba ekikulu naye mbasaba nti tukkakane tusabe bulungi akalulu tuweereze kama Katonda gwana abasiimye ajja kuwangula bannabukoto West kama Katonda abakuume ye muna NRM Haji Ibrahim Kitata LC5 chair Honorable Naisho Danstan mugati gwa bata lwaki tazibiriza n'atikinga ekisumuluzo bwaba tayagala fire base salongo hiziri sebuma yantonde dakika za Honorable Omushana kanzimuwa luvanyuma tunaava neteka amawulire gaje waliwo ekyabayita ekiko mulimi ki is it tree china magwa ejirikiti sikole ejirikiti mu Uganda kubasula embwa kubasula
kosulembwa ekifo dirikiti iri kakati omuzungu nga gutabuse okutera kuteka omwengo omuganda tonto omuzungu ne gubeerawo ne gusirika dirikiti katobinako kulo siri musamize sebo busi musamize sawa kaliche sawa tradition kakati kasolo ayina okuyiga that knowledge uzikiza otya sirisa otya nawe kakati mukulu Busoolwa nze sigamba nti abantu tebagenda mu kalulu tebeetaba mu kalulu ngamba tukunga abantu babeera organized bakalemesa okubaawo we stop the elections then ebeere step. That's why you see Owinyudolo yayimiriza mukuru Owinyudolo yayimiriza trial byona yemuganye mu Buganda but at least for him yayimiriza ki yayimiriza trial kakati problem erinto obunafu bwaffe we have not acted, maybe we will act tomorrow. Kakati singa population muji organizinga neyimiriza sikuboycotting but to stop okutuka wetuleetera embeera ereeta a free, fair and credible election. You see, a free and fair and credible election, you know, kubeera on rules which are predictable. Katinga bino byemwakoze is fake. Tosobola kulaba nti abeesimbyewo tebamanyi luzungu n'akatugenda mu debate n'oleeta professor katunonye mwana asinga it's obvious. bwe baali bakoze okusunsula mu nga bakozesa luzungu. That's why you see segirinya amanyi Oluganda